Balabisizaako amanya nze Judy Ssemugabi Bakyayita era nga tukyasoma akatabo kaffe Ndikumma Okulya. Ndikumma Okulya kawandikibwa omwami Solomon Eke Mpalanyi. Nga tukyali ku kitundu kyaffe ekisooka akatundu akokusatu. Naye kwe kubabuuza nti naye bannange abaakoze bulungi ko nti ate abaakoze bulungi ekikolwa ku bwakyo kibi nnyo era kifaafaaganya amaka, naye munnange akusinga akukubya w'olinagwo. Awo we yabaddiramu nti ekintu ekyo kubanga si kya bwenkanya era ndowooza olw'obusungu obungi kyenava ntuuka ku bye ŋŋenda okubanyumiza. Ko banne nti onyiiganga olekamu otyo tuuka ku ntabwe. N'alyoka abanyumiza nti baze bwe yadda yajja akwataganye n'ekisawo n'akagugu n'endeku ye. Bulijjo ng'abadde ava olugendo oluwanvu ng'ayitira mu luggya nti oluwa, naye ku luno yayitira mu ddiiro nga ne bye yali aleese amaze okubissa wali. Nange olw'essungu namulamusa mpinkaana era olwamala okumubuuza n'okumukulisaayo n'enzira emmanju ng'eyali agenze okumukimira amazzi. Naye mba nkyali eyo ne mpulira omukazi ayita emiryango. Yali mukazi nnamwandu eyajja okutulabako. Bwe yategeera nti baze yali ava lugendo luwanvu ng'amukulisaayo bulungi ng'amuddaabiriza. Baze kyabeereddemu kannankwanga. Nagenda okuwulira ng'abuuza omukazi nti nnyabo oli ennyama y'embuzi? Ko nnamwandu nti ye ssebo njagalana nnyo. Omusajja baze ng'akwata kisawo ng'aggyamu ekitereke ky'ennyama ennyingi nno ng'agikwata ng'agiwa nnamwandu ng'amugamba nti obugenyi buubwo twala weeriire. Nagenda okuwulira ng'omukazi yeeziribanga yeebaza, nange kwe kwanguyirira okudda emiryango ndabe omukazi kye yali yeeyanza. Bannyabo munsaasire katono nfe ekitiibwa. Nasanga omukazi asitula ettu ly'ennyama eddene asiibula. Ne neegumya ne mulamusa ne njagala muwerekereko mubuuze antegeeze kye baali bamuwadde, naye ne ntya. Omusajja bwe yangabako bw'ati ennyama era oluvannyuma n'antegeeza nga bwe saamwaniriza bulungi. Kwenkana nnamwandu kyeyava agaba ennyama yonna gye yali aggye ku bugenyi. Banne bwe kumuzimba ne bamugamba nti nnyabo tosunguwalanga oba okunyiiga okwenkana oba okusinga balo. Buli lwabanga avuddeko awaka okumala akaseera oluvannyuma n'ajja omusanyukiranga n'omwaniriza anti nga munnange gayita ku kibi ne gaseka. Nze olw'okubanga seetabanga mu mboozi z'abakazi bali ku luzzi, nayiga ebintu bingi nnyo kubanga nawulirizanga buwuliriza ebbanga lyonna. Ebirungi ebyayogerwanga ku basajja b'abakazi abo nga ne kitange omutwaliddemu
byabanga bitono nnyo era omukazi ayogeranga ekikolwa ekirungi ku bba nga banne bamwesimisa nnyo nga n'okuwewuunya kwe batadde. Abasajja okudda amatumbi g'obudde okudda nga bamu batamidde baweddeyo okubaguzangawo enzigi era buli kakedde ekiro n'okubajjuzanga emmere ekiro ng'abantu abalala beebase dda gy'emise egyayogezanga abakazi ebikankana ku babba baabwe. Naye nga bw'owuliriza emboozi zaabwe ezo n'obwegendereza ng'oyinza okulemwa okubasalira omusango okubasinga nga babadde banyooledde babba baabwe ensingo. Kitange yagugumula ennyumba nnene nnyo gye yatuuma Mungolokosa. Yaliko oluggya lunene omwo nno mwe twaligitiranga n'okwegiriisa ng'ebyana by'enjiri. Emirundi mingi bwe twamalanga okulya ng'abakulu batugamba okuddukadukako mu luggya mbwe emmere etukke mu ntumbwe. Bakakitange baali bakazi balima era nga bannammere kubanga ensuku ze twalina ezaali zijjudde emmere eya buli ngeri zaali nnyingi. Ku mituba emingi gye baali basimbye mu nsuku kwe kwalinga balugu eyabalanga n'akunakuna. Mu kiwonvu oluzzi n'abirye mwe lwali lulanamidde nga weewali amayuuni agataabutukanga kitange ge yayagalanga ennyo okusinga emmere endala. Buli lwe twabanga tukimye amayuuni mu kiwonvu nga tutera okuzannyirayo n'okuddiŋŋana enjogera egamba nti wulutuwulutu ng'amazzi g'okulutimpa. Mwebale nnyo mwebaleetera okuwuliriza katukomaawo leero tunaatandikiraawo bulungi. Mwebale nnyo mwebale ddala nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita akuume.